entambula y'emirimu eri etya, tulina kulinda kumala bbanga ki, maybe ne alternative routes nga ku muntu eyandyagadde okukozesa wa wayinza okukozesa naye ng'enfuufu nnyingi devotion mabega we tekuddugaze bro. Muganda wange ate enfuufu gye tukoleramu ate gye tuwangaaliramu oyinza kola otya gyewala Kampala wano enteekateeka ez'enguudo ez'enjawulo olaba nti olunaku olwaleero ne kakala ke nayambadde tekaawukana naki nakyoyogeddeko ekyo sayimo weewaawo obutereevu ku terefayina yaffe akanyimiro twecce omulungi atulaba wasootya olunaku lwaleero lwakuna wiiki naye egenda mpolampola eggwako kitegeeza nti Christmas etandise okubanga eringizayo wali mpolampola abagenda okubanga nga beteeka mugenda mu byalo ebyenjawulo mweteketeke bulungi weewaawo mu kaseera kano ndi wano ku Jinja Road connecting side za Mukwano wansi awo weewaawo enteekateeka ebadde wano baddewo diversion abadde leeta jaamu mu kibuga Kampala abantu nga bakomplaininga nti okuyita ku Mukwano awo atisindamu bw'obanga osula ku sayidi ze Namuwongo osula sayidi ze Kabalagala osula sayidi z'Ensambya abagenda mu industrial area ng'okyali mu kibuga olina okukwatiramuko obudde bukwatiremu awo odde ewaka naye wenjogerera essaawa zino enteekateeka ebadde genda mu maaso ey'okuzimba oluguudo olw'eggaali y'omukka wano we tuli ensonga lwaki bali bateekawo diversion okutereeza luno oluguudo sayidi wano tubaddewo nawadde oluguudo olukadde ku ludda wano sayidi wano wenyimiridde wano lwebaddewo nga lutwala eri naye kati enteekateeka okuzimba oluguudo olupya olusalamu wano ku motoka abavuga ebidduka ng'ova ku sayidi satugambye Namuwongo Kabalagala Nsambya abava sayidi z'Emakinde ng'oyitidde ku luno oluguudo connecting Jinja Road ye diversion ebaddewo oluye motoka zibadde eziyita ku ludda luli okulabika nti enteekateeka wano wakati mu kkubo erabika nti ekolebwako bulungi ate ng'oluguudo luyitamu bulungi nnyo naye weewaawo wenjogerera essaawa zino emmotoka oba traffic flow etambula bulungi nnyo okufuluma n'okuyingira ekibuga Kampala oluguudo luno lugatta enguudo nnyingi ez'enjawulo bw'otunuulira abafuluma ekibuga Kampala ng'odda ku sayidi za Namuwongo Kabalagala Gaba Road bakozesa oluguudo luno abakozesa oluguudo oluconnectinga industrial area connectinga ku Mulwana Road abagenda sayidi za Bugoloobi Kitintale Mutungo bakozesa wano n'abasinga diversion bagikozesa n'abakozesa abagenda ku sayidi za Ensambya connectinga Makindye Jinja Road n'ebitundu ebiriraanyeewo abamu bakozesa luno oluguudo ejjambo abanga akutte mu kibuga Kampala ng'oyagala yanguyamuko oyitemu kappanya mpolampola osooka okozesa luno oluguudo waawo luyisa ebidduka ebyenjawulo abakuli ababodaboda aba taxi n'abamotoka ezabuyonjo tegeeza nti abantu bangi balukozesa luno oluguudo n'abaconnectinga ng'ova sayidi z'Ensambya okuyingira ekibuga Kampala Jinja Road ku bitaala bakozesa luno oluguudo tegeeza nti naawe afuluma sayidi z'Ensambya okuyingira ekibuga Kampala kibadde kikwalira obadde osanga akaseera akazibu okuyingira ekibuga Kampala ng'oyitawo naye wetwogerera essaawa zino diversion ebaddewo yavuddewo olw'okuba nti enteekateeka ezaawa nabadde wakolebwa zaawedde teweeraliikirira ng'ova waka mu kaseera nga kano n'ogamba kanjirira nkwatiriramu kajjaamu weekali nga bw'olaba nti kati essaawa zino budde bwa kumakya naye nga entambula y'ebidduka etambula bulungi nnyo waliwo ate oluguudo oluvaawo n'oconnectinga wano nga twagadde kuyita wali mu bitaala wakati ng'ogenda sayidi z'omu kibuga oba kwambuka ngenda ku Parliament osoyita wano ngadda ku Nasser Road n'oyambuka ate n'osalamu wali n'ogenda ku Parliamentary Avenue kiba kitwalira akaseera si kawanvu nnyo okubanga oyingira ekibuga Kampala nawe watulaba olunaku olwaleero butereevu ku terefayina weewaawo nti abadde beeraliikirira olw'entambula y'ebidduka wano si wabi kati osobola ng'oyitawo bulungi nnyo olabanga entambula nga bw'eri weewaawo waliwo abantu ab'enjawulo omukulu ono atunda ekindaazi wano akwasaganya bizinesi baba wasuza otya bitambula bituya bitambula bulungi okwasaganyiza wano ka bizinesi ko ka bizinesi kange nkatadde wano naye baba abakesisi abasajja abo batulemesa okukola simanyi oba baagala tubeewo tutya weewaawo kati wano waliwo enteekateeka nga bakola oluguudo badde okolera wanga wano bakolawo kaakajja olaba mbadde nkolera eyo sayidi z'Emakindye naye kati kendabye nti batandise okukola wano nengamba kanfulukire wano kubanga bano abakozi aba bakola wano
sometimes baba bagala ekindazi okukimeketa ne kibazaamu amaanyi. Ekindazi kino enfuufu ogikola otya kuba enfuufu sometimes zitera okusaanikirawo akantu kange kano okitegeera ate olaba obudde buno bwa nkuba kakati obudde obw'enkuba enfuufu tebanywa amaanyi. Kati mbutegenda kwene enfuufu. Enfuufu si amaanyi. Ekindazi ndowooza okiraba kiri ku alaali ku sente mmeka kino? Ekindazi kya nusu bido. Kya 5 zokka. 5 zokka. Funiramu wanga kinene. Kinene. Braza ffe tulina engeri gye tubiyiyayiyamu. Baba gwamawuliddeko ku kindazi kino kiwooma kitya? Kiri sitede nnyo. Obadde olaga osobola kutuula mu kuwona? Badde daga eri. Osooka okikwatamu? Ensonga nkikwatamu wano. Njagala nkirye nfune amaanyi. Manyi omusajja ono afumba nnyo ekindazi bulungi nnyo. Kya ttabbu. Ate kiwooma nnyo. Owaayi tudde ku sayidi ebyobulamu bisigaddewa eri gy'otereka akantu nga si teekateeka yaawo eri etya gw'okikola otya? Wano tewalina buzibu wano. Olaba otya nga tewalina buzibu? Nze nkiraba tewalina buzibu kubanga nze ndaba tewalina buzibu. Owaayi Robert, ensonga zino abantu balage bulungi. Olaba kakati bino biri eno nze nkolera wano ekitegeera ate wano mu maaso ntadde ku kagaali kange olaba ebintu biri waggulu singa biri wansi nga wano wandigambye nti waliwo obuzibu naye biri ku kagaali waggulu. KCC wano oba ogikola otya? KCC yo baaba simanyi mpozi oba muzeeyi anaatuyambako naye abasajja abo era oba olina okumagambaga kubanga bw'otamagamaga muganda wange tosobola kubeerawo mu Uganda eno. Uganda eno bannange simanyi lwaki naye oba abasajja baagala agitugobamu simanyi sibitegeera nabbitegeera ku bindazi byo bino bakesise gumu ate ebiri nze wange obaganya naye tugezaako ne tuyiriba. Wano tuli mu kapito nga wammeka? Kati wano tuli mu kapito nga ya 5,000. Tegeeza bwe babiwambya 5,000 giba gigenze brazi. Kati ng'ovudde ku bindazi nga okusinziira ku KCC engeri gye bazoganyamu mulimu ki goyinza okukola? Akajinja omulimu omulala gwembadde nkola nga nzija wano mu mandaazi kubanga wano si wensoose badde ndika naabe nga njoza baasi. Lwaki wavudde? Anti wali kulaba braza wange nafunamu obuzibu wano okitegeera ndowooza kayinjale kano okalaba. Kati bwe nafuna yinjale eno anti ababbi muno Uganda omanyi Uganda yona yafuuka nzibi bali bankuba wano ku mutwe nga baagala akasente okitegeera braza. Kakati bwe bamala okunkuba nagenda okukomawo ng'akalimu ke nali nkola ensanga bali nga bataddeko omuntu omulala nange nendaba nga sirina kyakukola nengamba kanjoyininga amandazi. Babbi just nga bagala sente bankuba wano. By the way nali nfudde naye Mukama Katonda yakwatako nagamba ono omwana kamuze engulu. Weewaawo kati nange biribe bya bakuba eyo wali obeerawo? Nali mbeera eyo sayidi z'Emutungo. Mutungo biina eyo sayidi? Mutungo biina eyo. Bakuba ssaawa nga mmeka? Bankuba ssaawa baajawo obudde bwali bugenzagenzeemu ssaawa nga 6 awo. Ssaawa nga 6. Kati enteeka zo ziri ki? Kuwangalya mandaazi oba olina ekirala ekiddako? Kakati olaba oli wano bulaza nange ndi wano naye tetumanyi kiki ekiddako. Mukama Katonda yekka yamanyi kiki ekiddako okitegeera. Yekka yamanyi ekiddako era nze n'okuva mu eri mugundi sayidi era ey'obwakanaabe nenzija muno mu mandaazi tomanya. Gano wagayigirawa? Nyinayo kyali wange eyo agasiika kati nze nengendayo nenkima nendeeta nentunda nene nemuwako ezize nange nenfunako enjawulo eyange okitegeera. Mukola babiri? Tukola babiri. Bw'obanga okoze nga sente zizo oba mu sente mingana? Kati oli kulaba wano nazeeko ne bando kale okusinziira kino ekifuguno gwe mulundi ogusoose okulinnyawo wano kati nazeeko ne bando ezo banda 2 kati banda 2 nze mba nfunako 1,000 kitegeera kati oli ng'amuweezize then nze zange gubeera 1,000 gwokka. Ogenza okujja nga bakola oluguudo bamaliriza bagula? Bagula anti olaba naze nakadeya kano kade kali makati naye kati olaba nsigazizaawo baketi eki emu yokka. Bagula mpolampola tejjukira gwe mulundi ogusoose kitegeera brazi. My name is Tugumisirize Julius. Ovaawa? Nviirako Ntunga Mojenzaali bweyo. Banzo lamusyaba omukyalo.
abo mukyaro abantu nga mo simanyo rahama rwichenoro nkanka yoko yona ngo niyo ndikuzarwa mazumu kale brother. Okay, buterevu kutere fine yaffe bwe tutamdo nako olwale naye tukubirisa government ne bekikwatako abavubuka nga bano tuwaye kan tubayizayo emirimu naffe penna je tuwangalie walubanji abayita mu mbeera ngo omukolo ne jayitamu yagwa mu babbi ne bamukuba ate bofuna injale ngeno akalimu kabate kasigaddeewo esigeza nti twetaaga okukola omulimu gw'amanyi okwekolakolamu naddala bavubuka nga togenze mu kubba ngono bwagambye nti nze nalwala nenzirawo nintandika ka bizinesi kange kutunda amandazi so kuyiya mu kibuga Kampala 2023 tabadde muwangu naye obo mumazeeko nongera 2024 yiya nkutegeeza nti funayo pikipiki bayita UG Boss okuva mu Simba Automotive bali bakutambuza bulungi ekolera ka sente gwe nadanga oli mu boda tandikira ku UG Boss okuva mu Simba Automotive nze divorce matovu ntambulira bati kalemera ku kamera tukanona ko olwencha wangala ai maso moja kale tukulisayo nnyo divorce byebe nno obulamu bw'okukuba oba mu Kampala nga butera okutambula tetuya kwatuka obudde bwobo mu kibi yayingiddewo dda ensonga agizukuse buzibu ng'oli mweru ku screen gwenze ndi mu kyetala Sumulula tweche